Bobi Wine yayogedde buli gwe bawadde yazaabogerako. Yayogedde ku kintu ky'abayimbi bokka. Muyimbi avudde bweru ne woba omuwa kyabwereere. Tomala kubira naye kifaananyi ng'okimuwa kuba bamanyi abaakulangidde. Wanted him to explain beyond Bobi Wine byayogedde. Bilioni 13 zino ezijja mugenda zihandolinga mutya. What Eddy Kenzo did, nze bwe yandize mu kamera kyali alina okunnyonnyola. Kutulaga nti oli yayogedde yatuyambye yazirese mu kamera. Let me explain to you. Zino bilioni 3 kiki tugenda okukola ekituufu. Rather than okuwa ssente zigenda okuleka mu bbanja. N'okuguma n'olwanirira ekintu ekigenda okuwa obugaga for the lifetime. Kubanga gwe munaagana ne mugamba nenda tetwagala tuwola, twagala copyright. Kati abayimbi tobawadde reason why they should listen to you bategere ssente zino zigenda kukola ki. That was my biggest problem. And I was bringing up that argument, Eddy Kenzo n'ansirisa. Kyataategeera nti ono yaleeta awareness abalage kiki mulina okulwanira ennyo than sako. Eddy Kenzo bwe yajja okwogera lwaki teyannyonnyola bayimbi what's this man going to do, kiki bagenda okugobera nakyo ekigenda mu maaso. Eddy Kenzo yandibadde akaayanamu n'agamba sente mutuwadde bilioni 13 ntono. Temuyinza tugamba nti mugenda gula ekyuma ekiwaata amatooke. At the end of the day nti government bwe munaabanga mulina kye mwagala okwogerako ekinene ng'ekugamba ebbanga litumaze nga tuliza ssente zaffe kati mweyongeramu amagoba bwe gati. P-Square Paul single-handedly yakuba poliisi y'e Nigeria kwakkanya nga changes zaali zibaddewo. Wano ngamba when Eddy Kenzo wagenda otuuka abyogereko 3 days. The issues ze ayina okwogerako size yayogerako. Instead of attacking Bobi Wine, yali ayina okujja n'atuli. No reasoning in this capacity kunnyonnyola ne Katumba oyo tali muligiza Kenzo. Sanyuka TV ekuleetedde Christmas kawowo ku Kalenda Hotel ne Misaki Samakula. Taya, B2C, Spice Diana, Haruna Mubiru, Maureen Nantume. Okuyingira shinge mtwale bibye mtwalita. Atolu nkera ku Boxing Day. Sanyuka TV, hasumulude Boxing Day kawowo. N'abayimbi bebamu nga bigatidwako Daudi Lutalo. King Saha, Lydia Jasmine, ne Sophia Nantongo. Awe Maya Nature's Resort, Shingo mtwalo gumu. Emizanyo gy'abaana, Bouncing Castles, First Painting, ebyesumo, Karabe Katende, Maya, Nanziga, Mpigi, Musareko. Usimanyi okulaba ku bayimbi bano nga bali wamu. Gwe, bako bikadde. Mujja tulya ku ssente zaffe buleetwa wana bu maintenance free. Obasaamu ssente ne bushana na kyokka ebisajja ne bibukuula ne bibuyisaamu eggaali. Misaki Samakula, Christmas kawowo ku kalenda nga 25 December, 26 Boxing Day, Maya Nature Resort, biwagidwa Sanyuka TV. Media koli amanya Kalulu Munnamutebi mwebale ku subscribinga, ku likinga, ku sharinga. Tuli mu kafo kano twakagula wano ekino ekifo twakigula okuva wali n'oluggi luno twalugula lirwamu okweyongerako wali sire twagula wano wokka. Atudde munabiramu ng'agigudde si kubanga ayitamu nga sinzigale manyo gitomera amango olumba waki naye si kyekiriwo wali kyekiriwo tuli climax. So kompanire climax tuli ku climax buli lunaku olwokutaano ebeera pool party buli lunaku lwakutaano kaseera nga Friday bweti kasaziwera saa 12 jangu ku climax ayina ebintu bingi bawugirawo ku swimming pool. Alo okulonda kugenda mu maaso anti mu group balonda bali mu kulonda kukubisiza essimu basaba bululu akalulu kange bakasaba mu group basaba bululu akalulu kange kalaye kali akenkizo obululu tebuna gye bututwala naawe kati wamama nekyabagamba climax kikuba baleta bagamba climax buli kyeweetaaga eri self-contained. So osobola okujja n'owuga lyonyiga n'onywa soda okitegedde kasoba ng'osasudde. Climax balina buffet, balina snacks, balina swimming pool, waliwo games z'abaana from video games, bouncing castle, balina swimming pool y'abaana n'ey'abakulu. Osobola ogenda n'otula eri waggulu n'onywa kabyereko kabiya nga kanyiga bulungi kasoda kitegeera kati. So climax wojjawo buli kimu oba okifunye ate oba ogambye nti toyagala kujja climax olunaku olwokusatu tubeera ku club jackies nga tukuba anti omukyala anyina obuliwa kutajjaki
kanyongeza kundia karibu mwaneno wansi otyo. So Club Jackies every kusatu ebera silent disco banange yakuno yali full twachikuba paka sawa emu kamange yanzirukako samanya waji yayita nensigalamo simanyi oba yali asitudde oba yali yaweese. So ate oba oyagala kamere paka last yes so wetubadde tuyita wabayo lusaniya olusaniya weeruli local food weeri buli kika kya mmere kyoyagala. So opposite awabadde opposite waliwo coffee plus kati bagiyita Pakalas restaurant and cafe. Bagikyusizza erinnya nga ndudde ogendako waggulu buli kika kya mmere weekiri motoka y'omugagga ekkiridde bagiyita Pakalas restaurant and cafe. Motoka y'omugagga ojayenga ekkiridde motoka y'omugagga ekkiridde katunonde batunafuna kusenge awo wennyini ate gwe ayagala okuwuga by the way ku climax waliwo sawuna nabala baludi nga bavuddeyo nemutebweru waliwo sawuna osobola okujja n'oyota olunaku olw'emmande abakyala ndoza babasalirako ate olunaku olwokubiri abakyala bano beeyunirewo nnyo wali clean buli kimu gwe jangu buzzi olunaku olw'emmande kiba ate gundi nnyo then olunaku olwokubiri aliwo ku friday baana abawala bali wabweru awo nemmanya bonna bagenda mu mazzi buga kati ate olunaku olwokubiri tubeera ne olunaku lwa band live band ojja n'otula ne kabyereko ku mmeeza n'owuliza obuyimba bwa bandi ogenda okuvaawo wenawena nga otowolokosa obwongo naye ankola ajja atuleetereko ku sindi atukubemu ka live one ajamuleeta kamulire kasooka atalaga ate kakati alina emirimu ebiri alina okuzimba yekka ate alina okuyimba ne gurupu kwegamba anyway tunaatuukayo waliwo omunywanyi wange bamuyita Arapex adhesive ayina gundi esiba tile ate okweyagatta platinum watandise ozimba era nayo asiba tile nebeera eti okuyini kwagatta platinum spa kamasaji kiriya kitegeera ogenda bintu bya masaji jacuzzi waliwo birinkomu jacuzzi amazzi otulamu n'amazzi ne gatukutanga mwoli buspose ne bukuba mu bigere mu nnyama kabina ogenda okuva mwena nga owulira amazzi nga gegakola masaji bagita jacuzzi. So ali wali ebbunga ku gundi ku zebra bw'oyambukira oba osobola omusanga wano ebukuli nga ku crayon okitegeera. So tulina n'omusajja waffe atunda ebyengoye bamuyita Ekarim. Okalaba bakaita batya mpozi kano bakiyita kibbo bayirani basket what basket hat anemeri nyina ne nakabuuza ne bagamba bagayita basket hat kataddeko mu Luganda kyekisero ayambadde ekisero nenga kikyuse bulungi nga okiwuliriza agamba ekisero ky'omutima basket hat si hat y'omutima kitegedde naye nze njagala tukize ku dda lw'ebyo ekisero ky'omutima ate enkofiira so osobola ogenda ku Ekarim yes ali ku Nabukera Plaza ogenda ku level 2 H16 and H15 era olaba bw'otuuka ku Nabukera Plaza opposite parking Nabugabo Road opposite parking kadde empya opposite parking empya n'otunula bw'oti kwetyo ogundi ojja kulaba ekipande nga kiriko Ekarim kati wennyini weekiri bw'oyambuka n'otuula n'otuuka ayina yatwala space y'amaduuka 2 ayina H16 ne H15 bannange buli kyakwambala by the way nene zino baseball gye nagijja musiraba ziri original naye baneemukubya oluseke ne baseball mwagikuba oluseke wagigula ali manyi okuba nkuba ebiseke naye alina naye wampasi musanvu naye nze nagikuba luseke wagikuba luseke kituufu John Sega walugenda kubanga 13 December gold 23 si wiki ejja utandika wiki ejja nga 23
ku National Theatre bayita Golden Calabash. Please mubeereyo mulabe omuzannyo omusajja alina art yenna owa stage. Tuwagambye abaddeko mu Honorables, abaddeko mu Kandolindoli, abaddeko Ensitaano, abaddeko kwegamba akoze productions nyingi ng'agattawo n'abaruth Kalibala yabaleeta. Who be this Colin Mwa? Aba bululu mugira mulindako. Simanya nkubira. Otyo? Babululu basa babululu. Aba babululu bwaki? Bwa entertainment, foot soldiers. We, foot soldiers. But we mundu, batufunire mundu kujja balo. Odi adayagala kwesimbawo, naye ngayagala kujja leti Masembe. Wade akusimbawo? Namana agamba mbako. Nani ngakaloga kwesimba kuki? Okiba kitaba kya finance tewesimbawo. Yabadde etimba finance. Awo mba manja kulya ku sente. Kiriko Flora. Kiriko abo bonna abaliko nedda. Kuliko Cookie. Kati Cookie agenda zibula mu piki. Kuliko Eddy. Eddy agenda emotoka yefa buli lunaku. Bw'okyolina omumanyi. Eriko abantu bangi. Kuba tokuba. Sigenda kuwa kalulu. Bamugobye n'agamba imane muzeeyi yayonooneka. Mbukati gwe Mako otandise olugezigezi gwo. Maka akola ng'ani? Ye Mukama waffe. Oyo mwana akyankalanya. Sinabitegeera banteeka mu group nagwamu obugwinga kisero. Oyo mwana akyankalanya. Era olwatandise okugira batu balina agamba muzeeyi atandise otukyankalanya. Yatandikiddewo. Anyway, wewa mugenda tusakira nga tunaagira. Soke mugende mu maaso nze nja kubeerawo. Kwa sente nze agati ate. Nagambe ne ku sente za gundi kuliko ab'amawulire. Ebiliyoni 13. Bangamba nange waliwo abawaayo already. Ezo sente siza kujjayo fuwa. Ziri mu microfinance. Tutandikira wennyini. Tutandikira ku speech ya Bobi Wine. Indako tujiyingirire ddala lumu speech ya Bobi Wine. Gyayogedde. So kombuye byewategeddemu gwe nga gwe nga tunagenda ku nze according to Bobi Wine, it's only nti ekyabayimbi kye kyawaawadde, but Bobi Wine yatemye supplementary budget gye baafuluma. Nga tanagyogerako, no one yali agyogera kuba that supplementary budget yafuluma a week before. Ninawe twali tutudde n'abantu abamu ne mbagamba naye supplementary budget eno ne tugiyisaamu even before a week before Bobi Wine tugiyisaamu amaaso awo ne twogera ku biki biringa abayimbi era abantu abalinga baliyo nga bagamba no ziri biliyoni 18 ne mbagamba no nze supplementary budget nagitunde bulungi ziri biliyoni 13 ziri bazitema. Yes. So Bobi Wine yayogedde buli gwe baawadde yazaabogerako. Yayogedde ku kintu ky'abayimbi bokka. That's where abayimbi bagoyinze wrong. Anyway, balondezeemu sector eyaabwe, but bagireeteddemu supplementary budget mweyada alina okukola ki okubyogeryako nti ye nituze n'agibuuka. Ayogedde kubiri ate atuuke n'agibuuke. It wasn't making sense. Ate bandifudde ne bagamba ignoralinze abayimbi tabiyogeddeeko nga tunabyo ebiri gwandifuuse musango. We yabyogeddeko ate tugenda ku federation yo wenyini president na kwa press conference ekiro ekyo twagitandika kiro yakola wenyini ekiro Bobi Wine okwogaye bati yagamba instead of okubawa ye yayise handout nga bwagiyita bulijjo kuba babe bafudde ba beggars mwandisabye proper structures ezandikoze eki okubayamba to earn from your creatives. I'll give you an example. Rema Nigeria yajja kuwano fwe n'akalenzi twakalaba kalinga ketunulira mwe mumanyi era and I'm amused with these guys. They have money naye n'ennyambala yabwe yayambalira nga bw'ayagala gwamanyi. Talent eyogera tayambala kumulaba nti ayambadde. Twalaba Banabo yajja n'ekisaati ndomu n'agamba ekyo kisimuuza wange waka naye nga kubona abogera tewali amusinga mula. So Rema this Christmas festival tagenda yimba wantu wonna. Rema Nigeria. Tagenda yimba wantu wonna. Nga newe tuba tutunulidde shows zayimbako zibeera mu bisaawe binene. Tebamala gayimbako buli ki. Sure. It's because babaterawo avenue wawe sente wezekwa buli watuula sente zijja. Nze nalaba, I don't know if these guys were paid, nalaba federation ninga egenze ku Macheda
ne bakubisa ebifaananyi nga bali ku byennyanja ne beekubisa ebifaananyi nga bali ku ekiwuli I don't know if these guys were paid. Balanga macheda free of charge. If I'm mistaken, I'm sorry, but if you are paid, that's good. If you are not paid, mwakuba akalango. Ne woba olina abagoberezi 10 n'enteekayo ekintu ky'abagoberezi 10 ne bakiraba bamaze okukutambuzaako aba 10 ate nabo balina bagenda okugamba n'aba 10 ne bagamba agundi yaŋŋambye gundi okitegeera at the end of the day ogenda kukola ki ezo ssente nazo zasooka ne ziyitaawo nti wano omuyimbi avudde bweru ne wooba omuwa kyabwereere tomala gekubye naye ekifaananyi ng'okimuwa kuba bamanyi abaakulangidde ng'olabanga omuwadde ekyobwereere naye the mileage gyakuwa ate batono nnyo ne wabakkiriza okuba ekifaananyi ng'olaba nga kitadde ku peegi ye Chronics yajja wano ng'omwana amukoledde jacket yamugamba the only thing I can do is give him a page yo naye talina wagenda kiteeka ate era yamaliriza takikoze lwasonga nga mugamba nina gundi clothing wear company enyambaza already mba mmaze ogikuba ekikono ngitaddemu competitor era omwana yamaliriza jacket yagikwatako bukwasi era n'agimuddiza Chronics teyagitwala twali ku Sheraton Rema tagenda kuperforminga naye agenda sigala kuba abasawo bamugambye ki your health teri okay wano tulina omuyimbi gwe tumanyi abadde ng'ayimba nga alina ne kanula nga tukalina alijjako n'alinya stage nga muyimbi na munene nnyo ng'ava mu ddwaliro n'alyoka agenda ku stage oyo amumanyi bulungi nnyo nawe omumanyi sooka ove ne kuwinirwa giza ate omuyimbi gwe ngamba omusajja mutegedde ne batugamba tuwa zonna azikubye muki nga mulwadde twalako ne Paraso ng'ayimbira mu kagaali ng'agamba tasobola kukola refund nate n'abakoba naboyo lwallo sell tickets yagamba I rather refund than okuyimbira abantu 5 tebagata ku kariya yange South Africa tuwa n'agireka it's because balina avenues mu bakola ki mubajja sente ekirwanya baani ba Eddy Kenzo aba federation but government yeri redo gibawa sirishwa cause newe beji bawadde how are you going to put it in action okulaba nti nomuzika kuba era bajjajibawa bamalirize nga UPRC ino bacollectingira sente era musigale nga mulimu temufuna sente zomutekedwa kufuna okusinzira ku Eddy Kenzo waliwo mu press conference okusinzira ku Eddy Kenzo one I expect Eddy Kenzo mu kyekibuzo kye nali mbuuza nagamba siri waliwo nali mubuuza zino biliyoni 3 ze babawadde temulaba nti ntono 13 temulaba nti mugenda zigabanya watya mu bibiina nga I wanted him to explain beyond Bobi Wine byayogedde biliyoni 13 zino ezijja mugenda zihandolinga mutya what Eddy Kenzo did nze bwe yandize mu kamera kyali alina okunyonnyola kutulaga nti oli ayogedde yatuyambye yazirese mu kamera let me explain to you zino biliyoni 3 zigenda kiki tugenda okukola ekituufu instead yasigala attacking oli kati abayimbi tobawadde reason why they should listen to you bategere sente zino zigenda kukola ki that was my biggest problem and I was bringing up that argument Eddy Kenzo n'ansirisa yagamba katara okitegeera it's because bonna abaaliwo baali bamubuuza biki byebaagala si byebaagala byayagala naye bannange already oliyo omulimu gwe yali agukoze I can fight this man ate nsobola omurespondinga to tewalinze simutya we are responding afuna ki eri baategeera nti ono tamutya kuba gwe mulimu ogubaleese ebiseera ebisinga naye asobola okwanukula Bobi Wine kikulekawa after ate kikulekawa after ng'omanyi abakugoberera bo babuze abagoberera oyo bo kibalekawa after kuba ate tayagala kukkirira omu alina okubaako n'ekibayi kyakkirira nakyo ali mu kukkirira yamanyi obakkirira obaasigalayo baserengeto mbulira kati nguni okuva we yatandika ebintu byakaperformi yakafuluma diyeweru nti alina guli yatuterangayo ng'ali proud ngenda kuperforminga wano ne wano ebweru natulayo losita nga eriko ebivulu nga 8 dika tulabiteekayo abeera wano kyatategeera mu speech ya Bobi Wine kyatategeera nti ono yaleeta awareness abalage kiki mulina okulwanira ennyo than sako
bwe baba wa gundi zonna ze muteekeddwa okukola mmwe ne baba wa avenues zonna ne basifuna muteekeddwa okufuna ssente mmwe musobola okwekolera sako eyammwe nga mmwe abayimbi nga ssente tezivudde na mu gavumenti ab'amawulire abamu tulina sako eyaffe tuteeka ekibiina kyabwe tuteeka ssente wali owulidde ki gavumenti nga tugisaba nti jangu otuteeremu naye muzeeyo engeri gyazikusaba mutuufu kuba gwe mulimu gwe okiteekera kyegamba nti mmwe mwennyini abayimbi singa babagulyewo avenues ze musobola okugyamu ssente zino zisobole mwebeezeewo nti ate mujja kwekolera sako eyammwe etali mu gavumenti nti egenda kugamba nti bw'oba olina ky'oyagala okusaba egenda kukusiriza oba olina ky'olabye ekyamu ogenda okyogera egenda kukusiriza kuba ekubanja at the end of the day nti gavumenti bwe munaabanga mulina kye mwagala okwogerako ekinene ng'ekugamba ebbanga litumaze nga tuliza ssente zaffe kati mweyongeramu amagoba bwe gati oba olina sirika ngenda kuwa ekyokulabirako let me give you an example in Nigeria gundi yali etonya one of the airports that was one instance then waliwo nga traffic bino byakuyimiriza n'atula mu motoka teri wa traffic ateekeddwa kuyimiriza n'ayimirira mu motoka yo ntuvuga paka wali oba ofuuse mubbi that's according to Nigerian law simanyi wano wekiri kwanda baba babikola ne Uganda wekiri oba ofuuse mubbi toteekeddwa n'okukwata piki y'omuntu n'okuggyako ekinuzo nedda the moment you supposed to keep law and order sikutuula mu muti ya muntu oba kugivuga P-Square Paul single-handedly yakuba poliisi y'e Nigeria kwakananga changes zaali zibaddewo wano ngamba when Eddy kenzo wagenda otuuka abyogereko 3 days nga tebannamusiriza tebanajjayo biri mu background tukubanja kino na kino na kino Paul ezo stories nazikolanga by then nalina tubigoni gye producing ku TVM gye nali nkolera I spent 2 weeks nga nkola ezo story spokesperson wa police n'avayo attacking Paul people came out ne bagamba kyayogera kituufu abantu batanga n'okuba ebifaananyi nga bw'okikola wabeera wakuba ebifaananyi kyali kitegeeza nti abayimbi balina a bigger say naye buli bw'oba ofuna ky'obazizika that gundi oba ogijjeewo the time bwe baali mu bululu gundi n'atayogera Wizkid people attacked him ne bamugamba gundi nga tolina kye waayogedde the time we basiba Omale wano pressure esinga yava mu bayimbi be Nigeria Omale COVID ne gundi ne Thames pressure yava eri everyone gundi wano gundi bebe kula malaya agendeko ne ku embassy ya Nigeria omusajja sija kireta bwetu naye yagalula nga bebe kutaina na kyasobola kukola nenga yamugalulira bwati okitegeera nti abayimbi balina sennene naye buli bagiteekako ekkomo tugenda kumaliriza bagiteekako envumbo handi bakuteekako bati gundi kati zino sente nze kyendaba era nade embuuza rather than okuwa sente zigenda okuleka mu bbanja n'okuguma n'olwanirira ekintu ekigenda okuwa obugagga for the lifetime kubanga gwe munaagana ne mugamba nenda tetwagala tuwola twagala copyright twagala eyanguwe mugitebolinga bulijjo wano batebolinga ebintu nebimalawo omwezi gumu ne biyitawo nga balina kye bagoberera why does copyright etwala all that long mukukya copyright wennyini mukulu yabadde ayogera Eddy kenzo yayogedde n'agamba kusinziira ku kyamanyi ng'omwaka guno guggwako bayinza ogifuna oba wiiki 2 nga ki mu January basobola okuba nga copyright efuna depending ku kyamanyi ye kyamanyi naye nga atulaga nti agirimu direct naye agamba depending ku kyamanyi but fena tuvudde mwega nga tumanya abalwanirira abali different kuba agisanze mu makati I salute him nti okujja kwabwe balina additional pressure tebayongera ku but already it was in process okitegeera wabula bangambye babaddeko mu consultative meeting emu gye babaddeko ku URSB abatelecom tebazze ate nga babadde batuufu wabaddeyo wagenda ne bangamba ebya gadgets babikayaniddemu negundi baali balina okubeera olunaku lulamba baavaawo bukyali baavaawo bukyali okusinziira ku yali ya aise kuba ye kenzo yali akyogeddeko before bwabanga bagenda kuwira naye okusinziira ku yali ya aise nga bagenda malayo olunaku lulamba baavaawo sandoza zaali mukaaga ngala ki ekyabajjawo amangu babikuwa nga byebanyo tebabitegeera but they are fighting for something very crucial and you just live like that the moment you put a pen
on a paper nti obaddewo attendance nekibayisa after nga muvuddewo kitegeeza wakibaddemu ekyo Kenzo yakimanya nti basobola okukozesa attendance list yeno ne bagamba buno nekino twakiteesezzaako did they sign nindako soke tugenda empola yabona bonna baaliwo naye nga I'm talking about the time gye baali tebalwawo did they sign nga bafuluma okulaga nti bavuddewo ezo saawa simanyi basayininga kwa buli omu yagira bajja basayininga nti nomuvuddewo ndi omu yafuluma bibye okuyingira osayininga okufuluma tosayini kitegeeza basobola okugamba twavaawo 10 ffenna okitegedde okyera wama kyegamba so meaning kuva ssaawa 6 paka ssaawa 11 kyonna kyonna ekyateesa whether against them kubanga kibayisaawo kitegeeza nabo baakirimu why did they have to leave early okuwaba ne beto okola kye baagala already otaddeko sigiri kyati weyingidde kitegeeza buli kiteesebwa wooli they can use this attendance bye byali biyombya matovu nsayininga sifuna naye ate mundaga nsayininga kufuna yes yes Moses Matovu era namala n'agamba signature yange ekozesebwa ki mu bintu byesategeera nina ekintu kyenjagala onnyonnyole ku president wa federation yagamba Bobi Wine bulwala sente zino nga waliwo sente zijja azikuba okitegeera ye kuno akulabanga Bobi Wine yali mu kukuba sente zaabwe azikuba in which contest tumanyi Kenzo yali atuddeko wansi before kwanukula Bobi Wine asooka analyzing whatever Bobi Wine has said akoyo meeting yaji gundi press conference ya wao mangu ng'ebintu yalinga ssaawa emu alina tuwanukula ku ssaawa 2 kati what I'm saying kyembuuza nti atekinga time n'asooka awuliriza naye wali yatandika press conference yagamba azizemu nenjiraba wano nenjiwuliriza nsobola okuddamu bulungi ngati yagirabanga ate anyumya nambu kwaze sanyumyako naye no seriously yagitandika yali anyumya ne bano ate bamulaga nti bamwagala nnyo anze natula mabega era ne we yali afuluma we yajja wendi n'ayogera bye yayogera namulaga nti muwaleesa attention tewali naye toyinza kuŋŋaana kubuuza kibuzo kyenyagala kubuuza olw'okuba yagala oyisaawo ebibyo so nange bambuuza ku lw'abantu era kye nali n'ebibuzo byange 2 kuba era muzeeyi yaŋŋamba waŋŋambye olina ebibuzo 2 nga tobuuza naye nga nawamudde omusajja gy'alimu evuma omuntu ne mugamba kambireke nangamba mbuuza nakigamba nali ne makona ne mugamba makona eyo mudde omusajja gy'alimu evuma omuntu ekkuba n'oluyi ne ngamba era mba mubuuza nangamba mbuuza structures nyengera structures mbuuza ebikwata ku federation byokka mugamba bosa notya satya namuleka kubanga already kinali njagala nze nali nkikoze eki nkifunye nti yali atuise kutubuulira bibye sife mubuuza bibuuza ate bigenda kuyamba industry kuba buli yamubuuzanga ku kikwata ku Bobi Wine kyo ng'ayangu okiddamu womubuuza ebikwata ku ssente yamugamba ayagala ensi ye Bobi Wine bw'ayagala ensi ye definitely okwagala ensi ye is to put government byefulumi abatabifunye babifune nkubuuzizza bwe yajja Bobi Wine okwogera mu kazindalo yayogera ku bayimbi bokka nedda je yapikinga mu Eddy kenzo bwe yajja okwogera lwaki teyannyonnyola bayimbi what's this man going to do kiki bagenda okugoberera ekikigenda maaso Kenzo kusinza ku njogera gye yayogera yayita Bobi Wine federation Bobi Wine teyajja yamutumira irale kiyaga irale president Museveni yali ayimbyeko penkoni lwaki teyasitukira kubono ya president w'abayimbi kiba kitegeeza ate kati betudda mu by'abayimbi abeera wansi we president Museveni yali wansi wa according to Kenzo kwa wabagamba ne Bobi Wine wati nti waba president w'abayimbi buli ayayimba kabeera wansi we lwaki yagenda ne yomboka eri lwaki tisiyasituka najje that's enough to answer him oli yava ku level yo you need yamuvaako no ekyo kiruma kigenda kumuluma asulewo but that's the fact ogambye ki bwe yagenda ku ballot paper abayimbi abasuubuzi abasimi batooyi abalongoosa ebinaabiro bonna bagenda nga bagenze kulonda era nga batunula ne bagamba either wa watikinga Museveni watikinga Bobi Wine watikinga Katumba Wamala tekijjako nti oli ali Katumba oye tekijjako nti oli ali ku ballot kitegeeza tewaliiko yasuka kati ne Katumba oye tali mu liigiza Kenzo
ani akira kwani eri yali baloti ya Uganda yonna just in case singo omuntu yayitamu era isaawa zino ne parties ebweru Bobi Wine zayogera nazo kezo sizayogera nazo bana tubeere fair Bobi Wine oba ebintu yabyogera mu lulimi Kiruganda n'Oluzungu yayogera binene bibiri Bobi naye agire bwati agonzeemu mu bigambo bintu byali straight naawe ate musajja nga nzo omusajja wuyo yagitekayo ku gundi ne leero ku machanga sinagenda ku show gye nkolako ku macho olwa Saturday kubukedde nzoose kutula nezamu n'empuliriza gundi ne bwe tugenze ku mpewo ne badamu ne bagizanya yabaga seseka y'ebigambo kwe kuva examples enkuwadde z'aba Nigeria if some atayagala kuyimba mu festive season tewali somo masinga okolya sente bakubukiza wano wali abantu balina empalana yaabwe eri ey'omunda kubanga ebiseera bisinga Bobi Wine buli wakayo nayogera ku music kenza ddamu it's a job given and that's to be done yakubya akayimba yatugamba Bobi Wine bayagala nnyo commentinga ku music adda ayimbe ate Bobi Wine n'oluyimbo takyali muyimbi agamba takyali muyimbi ayina oluyimbo olupya tunaweza mwezi omusajja tugamba takyali muyimbi nedda banna okolya Eddy kenzo okolya abantu sikolera Eddy kenzo ate sikolera bantu nekolera Bobi Wine ayina oluyimbo olupya aluyina President Museveni muyimbi si muyimbi ayina ne gundi balamu yamuwandiisa ali mu gundi muuma yamuwandiisa n'ate era balamu tatwala nkona awandiisa President Museveni mu federation ate ne Bobi Wine muuma yajja neyewandiisa ajja ne Kampala njujukira ekyebiri ng'agamba mwana olinamu ekyebiri otwokyeyo okitegeera Bobi talina mu nsawo azisaba mutabani we okitegeera kitegeeza ki President Museveni registered muuma si mu federation kati nina nekyentegedde ate wetwogedde bwe tutyo Wuma takkiriza mu federation Bobi Wine ali under okitegeera wadde commentinga President Museveni ali under takkiriza mu federation okitegeera so naye yagambye yabeera emyaka 5 mu parliament tayogera ku music leka amwogere nenjijukira mbu yamala ebiri oba kitundu gyali 3 gyawera 3 3 gyawera emanya ne anko nayo no information naye teyanoonyereza amalanga wagamba oli tegyawera 5 njijukira necha billion 13 ezo I would defend Bobi Wine for one reason tuberanga nti no tutera ofuna information esoose ziyinza okuba nga ziwera 3 nga eri emabega balina ebirala ate bagenda okukola we bagenda bawera sente anti kyengamba kikino tuyinza okuba ng'eri already zafuluma kati abo abantu abamu babeera ne information eri extra ffe gye tutalina nga balina already abababuulira eri okitegeera nekyokubiri esente eziba nga zigenda kufuluma mwezi naye nga wano basoose bawaako engeri gye supplementary kitegeera kaakati kubanga kati Eddy kenzo yandibadde akaayanamu n'agamba sente mutuwadde billion 13 ntono temwiza tugamba nti mugenda gula ekyuma ekiwaata amatooke ebushenyi nga ffe abayimbi bemujjamu omusolo omungi mutuwadde billion 13 ntono I think weyagira kyatamanya Bobi gundi kenzo kyeyekwasa kiri ekintu kimu mu politics ebibiina nga olaba FDC DP because bitya buli kibiina kirina ofuna sente kati ye kyeyekwasa mbunuupu efuna sente ekintu sente tebazibawo abo we kirimu it's in the law they are supposed to get it's constitutional kati kenzo tiyakitegeera ndowooza naye bamuwa information yafubekti abamukolera research kati neyeerabira kazibeza iPod eziva ebweru buli political party eri entitled okufuna it's unintended kubanga ne NRM nga sente tezivudde mu gavumenti ezo za iPod ezifuna I think yakimulumya omutwe kati yakitegeera kati bambi abantu abamuli ku lusegere bakyuseemu nabo bamuweeko nga information erireachibwa kyekyo kyenkugambye him coming in the camera sitting before us teyayokya the issues zeyayina okwogerako sizeyayogerako instead of attacking Bobi Wine yali alina okujja n'atuli
no reasoning yani reasoning in this capacity kunnyonnyola zino sente tuzijeyo kola kino twagala abayimbi bakole kino kwa abayimbi bali bwe batizi no sente zirafya mu tukole bwe like explain what that 13 billion jezigendo kola abantu basinga balowooza than attacking Bobby Wine ate yani badamu kubye nnyo by far abantu basinga balowooza actually ndowooza federation okusinzira ku ndaba agenda abantu basinga bakirowooza nga sente zigenda okugenda mu federation they bafune portion bwe mwafuneko zaafu naye sente za sako anti muganda wange basobola wazifumiriza mu sako naye ate nga buli mwagenda ozizaayo bagenda zizaayo ddi nga n'emyaka gye bakuwadde oziddizaamu mingi nnyo naye nga bo kigendererwa kyabwe kukiipingira awo obeere nga tewali akubanja kati ngenda kuwayo zibasooka oteeka muwuma mukunja yajjayo gundi question number ne batuuka ebbanga eryo zizaayo n'abagamba ne muba mufasizizaayo kuva olwani amubanja era bagamba nsose nengenda nekulisa nendyako enkoko ndidde ku sente za gavumenti nengula enkoko namba nenjirya balance nemukolamu byenjagala ani yali amubanjiza okuva ayogera ki taina anti kati taina lukusala ogera ku copyright kubanga olede yalya yajjayo naye nga zakwewola anti oba walya kyekyo baki kyali kugezaako gamba bakuzirya emimwa olede wamaze wali olidde omulimu bya ku mulimu naye kati kibali mukola bali mukulya mulimu okitegeera so bagenda bajja tuuka babaterewo neteeka eritagasa nga tusobola kwogera batuuka okwogera bakugambe gundi tukubanja akubye oluyimba naye abaana Eddy kenzo akubye oluyimba lwali oluyimba olufulumye naye abaana gundi omuto yali ku mutto balididiritsa omutto naboti abaana balutambuza bagamba abadde akuba kibanda ate akuba kibanda abadde amulaga nti nze ndi ku mutto ogwaki oba gwa moto nera yatademu ekigambo boss nze mulina ani boss we mulabe ku artwork anamo mutunyonyole boss we nange simumanyi bulungi artwork boss we n'olubuto olukomeeri oba lwagadde sente za federation ezo biliyoni 13 kigambibwa mbu waliwo ezimu ezisigala ku hotel kitegeeza zigenda okufuluma nazo zennyini tebasobola sigala ku hotel nga ziyisiza sako kitegeeza n'okwewola mu sako zisigale ku hoteri kyekitegeeza kiikino ekitegeeza kiikino nti abennyini abasula ku hoteri balina okwewola mu sako sente zisasule bwe bagira kitegeeza era ebbanja lisigala ku ki ku federation yeewola sente esasule hoteri kati ate tebaneewoleza bwe nga ki individual ng'abayimbi naye sente zigenda leeta obuzibu era singa ndi government singa nsoka nenzikuwata ate kyeyagala musigale nga muli confused manyi bakigenda leeta obuzibu bwe muba mwavaamu omuntu atuzoganya kasina oba confusing ate mulemena kuddamu birowooza mujjavamu bobi omulala tukitegeera byeyagala bino bakikoze bakyankalanya naawe wamulabye yabadde ayogera ku gundi yabadde ayogera ku birthday ya Pepe Busi nawa big up Paraso yakuba oluyimba ne yaluuliza avuddeyo naye lwayamba nnyo mukole ekintu ekyo Paraso najja Paraso naye ali ku federation ayinako ekifo ku federation ayogera ki Paraso mu kuba assistant ba vice president alinga Spice Diana Spice Diana yegoba nawulidde mbu nennina yegoba nawuliddeko mbu nasabye nengenda kunyumyamu nennina wiiki eno mu kamera nabagize nawuliddeko yegoba nawulira ne Waiki Benda yegoba ani kasa yafuna ezagula emmotoka eyo bonna abasinga akawalo akakutiya akajja bwe muna akwatako kyakutte ate kasa bategeera nti akakutiya ate batuusa kota sina half ne bagamba kati wano omugezi akwatuteko kyakutte bangi bajja kwegoba era bakyegoba nawulidde abamu beegobyegobye bali mu kwegobaagoba tunatuukira nina Rose nawadde nkoza booking naye weekend etandika nina omufunamuko tutulemuko njagala tutuule nga esawa yange namba naye anyumize kintu kyali kityayi kikyasuubira ate yasanga what you ordered nekyewa yinza okuba nga mukazi watu ya orderinga kintu kirala nnyo orderinga KFC ne bamuleetera gundi chicken kasasiro kati awo chicken kasasiro yatubeezezaawo ate KFC nange ndaba engeri gy'omukubamu azifusi gw'oli emakindye wano nonsense so naye nga shiba kye yakoze kale abayimbi kye bakoze abamu ekyokugenda
okuwagira ba Blue Feeling badda ku stage. It was already a full house. Ne batandiza. Naye okuwagira bayimbi bano. No, kyabadde kibakatako. No gundi bonna bakuze balaba this gundi. Kale si bakuze. Naye batandika okubalina kyamanyi kye bayongeddeko because it was already a full house. Ate bajjukira bo ebiseera ebisinga tebasasula baba complimentaries. Kati abamaliza abasasudde bayimiridde buyimirizi. Nga batasasudde bali mu bifo. Banyigiriza bunyigiriza abantu. Tetulina tukwatya ebifaananyi bajjudde buli wamu batuddewo. Tolina kyotugamba naawe. Wamma abayimbi abaza ne muwagira ba Blue Feeling bali ku stage bandi nze ndaba kyabadde ekirungi naddala ekya Shiba. It was okay. Shiba okujja kwangadde mu mukwano gw'ennyo Lilian. Kyali kimukakatako. Lilian asiba ku Federation. Bade baze kuwagira Lilian. Tokikususa nnyo nti Shiba yazze. All artists who came, they showed a good heart. Togenda ku singling out omuntu omu. Nti Shiba webale kujja kuki yabadde azze kuyiga we bayimba lyrics, vocals and how talent pays. Acho tijja. Simanyi walya. Edda manyi lwaki kya Shiba nkigamba ko omuntu omu yalifunyemu akasajja n'agamba ngate kuliko mukwano gwe ye nga Lilian yajja ku bato n'abeera ku side ye ng'amuwagira. Niho ne yadde alina okujja. Namulabe nga yeezinisiza ku buli luyimba lwe bakuba. Ne ŋŋamba basinga n'emyaka. Wadde ogikweka. Ye yadde bye yadde ayimba byazina yadde abimanyi. Obusungu nga bungi yatusayo yapumya Sindi simanyi. Talina kye yakoze. Gwomutuwane azifyeka ye yazze. Kano abasasudde 10,000. Tubagambe ki? Ngambye abayimbi. Banyigiriza abantu ne bakituuka ne bayimirira nga tebanawe batuula nga ate abatasasudde mu tudde comfortable. Kale mukufunza dayas abayimbi temudda ku bivulo. No bajje. Naye to single out muntu omu. Kisaagala ogambe muntu omu. Babere backstage. Actually gye balina obeera. Kubaje bali abo jojo babeera. Kale Masembe watama. Ne walabye composition y'abaana ku stage. Naye ng'omwana Sindi yayambadde akabuuti. Akasuuti bonna bayambadde. Wabadde bulungi naye anti saagala nnyo okwogera amannya g'abantu wano. Bonna bayambadde. Musobola okwambala mwena ne munyuma naye mulimu gwe bagamba atonnye mooli. Bonna banyumye. Ne gundi yanyumye. The Blue 3, I'm a fan of Blue 3. Bwe tugenda mu bya single, I'm a fan of Cindy, but bwe tugenda mu bya group, I'm a fan of both 3. Era nze omu mfo kyo pressurizinga Cindy okumpa interview na pressurizinga nnyo Lilian. Era ne we yamaze okukola interview Munamawuulire yangambye ndowooza olaba ene libbeto okusinga gye wadde onsaba obwomu. Nali njagala nnyo okukola kati nali nkozeeko ku Cindy interview, nali nkozeeko ku Jackie Chandy interview. Kati nga I wanted to sit omuntu omu bw'ati muwulire reasoning ye. Era wenamubuuza ekibuuzo kuba wa Rafiki. Ne tubabuuza munaabawayo chance okuba nti pioneer mwe yabaleese. Era kinali njagala okumugjamu era enjala zaavudde batandika olubimbi lwabwe lwaki tubawa nga awulira tebalina kufuna ku kafeemu kaabwe. Okitegeera. Kati njagala nnyo ntulekoko naye mubuuza ebibuuzo nga mubuuza n'ebimuggyako ndabe avaako kyenkana ki. Asobola okontaininga n'addamu ekibuuzo nga bw'okimubuuzizza ye n'afuna engeri gy'akiddamu omuntu n'ategeera. Naye siyagala nnyo okukola bayimbi nga mubuuzizza ne Cindy. Cindy yareasoninga nnyo era Cindy njagala atule wali ebbali bano balabanziremu. Okitegeera. Kati mu kya Lilian okabira ku stage Cindy yakimutandikidde bulungi. Kuba Lilian yabadde abuliddwa ekyokuddamu. Sinagamba no, she has a light problem mu gundi. Tubula ateekako shades nti light bwe muyitamu ennyo amaaso ge gafulumya amaziga. Kyali kimulemerera. Then yagina gamba yeah, that's true. But still I went emotional. I looked at the guys and I'm like, wow. Nalengera omugambira, wow, like bakubanja ennyumba, wow, like so batuse ku stage everyone mu luyimba lwabalina oluyimba lwebaga buli omu nayogera situation gyalimu kati. And gundi Jackie confessed okuba nti no talina mwagala talina mwana these ones kuba gundi alina we yatugambye single mom nendabira ddala nga bambi alaga ayita mu tough situation Lilian. Yeah, and for them joining at this time it was a good idea. Financially buli omu yeetaaga ssente. Nabagamba bonna tebabadde okay mu bya finance. We tutunulira Cindy right now alina gigs gwe tugamba nti kati right now alinamu kasente naye alina we yagendera mu break. Yazaala ku speed abaana babiri kumpi mu mwaka gumu. Okitegeera. So nasooka agendako mu ka musical break. Awo sente ziba zifuluma bufulumi my friend. Ono akaaba kuva ku bbeere, ono akaaba kulinnya ku bbeere.
sente zifuluma enywanto ogulwa wada agula pint emu ey'omwana ogula 2 ono akyali ku mata naye ate n'ono atandika okunywa amata ekitegera ebintu biriwo ebityo Jackie Chandiru ebyamutuukako fena tumanya avudde mu rehab agezaako okwetereeza agenze Kenya alabe nga atereza music career ye tikitambudde bulungi akomyewo Uganda afunye abayimbi abagamba yambeko doza bana abuka najja makisena kasete nga tewali of course alina ebyokukola bingi Lilian the Sundowners abantu bakubisa ku ngoma ezo bali expensive kuba mulimu n'abakolera mu Swans nga bakuba bivuga nga bakozesa ku band they are paid so much giga solo zifuna like twice in a month nga yanifunyeka kasete but na abantu bakozesa bali professional nnyo togenda okusiga ogenda okera ku macho muwe ekyabiri ku gig okitegeera ate nawala babakwata obudde bali abaana time management yabwe eri so high so alina ebizibu bya gundi bijukira she's a single mother alina okuteekamu buli kimu alina balina osoma alina okubalabirira to amabanja alina agawerako bambi so era ekibuzo ekyo njamu credit we twatuuse ekibuzo they are coming yagambye yeah it was money it was business and it's true it's business and it's a good idea reason bagenda funa bookings eziwerako tugenda balanga bali nyenyonyi basatu tubalabe nga baba tutewawa kati bagenda bagudo that opening gundi deal Bruce Ray kyasobola okuba ate ne kukubira kuba abantu ba complaining ati balina akayimba kamu nga n'ennyimba zaabwe tebazituuse mu hafu ze balina ng'abasatu nga togaseeko maya bagamba tebazituuse mu hafu okitegeera ze balwadde ku stage so it was a good nze nagiraba it was good though twalabye ng'endulu zaadde zeekubira and it was wise for them okuteeka sindi marketing asobola okukimono n'akimono kitegeera not in a good like in a stage command kuba you already abaddeko ku stage era bwe twagenze buli omu okuyimba oluyimba buli omu solo buli omu ng'ayimba gundi ye eya singo walabye command we yabadde okitegeera so they are coming back nga we nabagamba wano before nti kijja kunyumira nnyo nga balanze date yaabwe awo bakikoze era nawe nabagamba yali activation for a bigger show nabo era bakyogedde nti sana activation so ngenda kwebaza nnyo Brenda na Nyonjo akwasaganya nnyo ebintu bya Miss Uganda oyo alina card ya Miss Uganda mu Uganda nebaze nnyo omukulu Martin ani Martin muhumuza wagwedda lunkwesenya ne buli wajogera ku kampu eyo nyiige ndabye reaction nengaba Martin yali mu kino ekintu okufuba okulaba nti no these people bajja yaŋŋambye mbu yaliko yayimbako koze naye namumanya mu bya fashion abantu bebbululirira walala yagaberako backup singa w'abayimbi abasinga kitegeera nga bwe nalitegedde nti no Jowiranda naye yaliko backup singa mu studio ku nyimba za Chameleone ezimu akakolobozi mumuli yakayitamu Jowiranda akolimba luvudde mu mutwe ate we yalungamye nezayo nenduuliza nga walayo akalobozi ke mwekali bano babongera mu studios backing ngamba abana babeerayo nga munnange nno ebintu babikoze naye nga munnange recognition njagala nnyo okwogere ku kyalo omuvubuka Daniel Kawesi ye yali Daniel Kawesa yawangula Rated Next Year season 1 nakuba akayimba akali kali mu muzigo newenfunyafunya nonzize oluyimba olwo yasobola yalukola video emirundi ebiri yasobola n'akola video nga taddemu sente etono ne bamugamba video okoze rubbish n'addamu n'afuna bajjoshi ne bagiddamu ne bamukuba sente nyingi actually yafuna kigroup ekyamulyako sente nyingi nnyo nga amaze okuwangula but ate still jukira buli bwogenda mwezi ebintu enyimba oba toyimba bizo ddowoozi oliyina buli kimu kati abantu bakumanyire nnyo mu covers mugananga okuvaayo n'okuba ezizo kiba kizibu penetrating abantu baba bakwagala wali ng'obaddiramu ez'ababi and he's doing a tremendous job mu gundi maestro band balina oyo omukongo balina omuwala negundi yes anti kasitaba nga maestro band gy'owadde babakapusi nga bababaabo and he's doing well yagwako accident emabega akaawo ne bamubba nako yagenda okudde waka ng'ennyumba buli kimu bakitutte so azze afuna setbacks nyingi naye we yafuna abamutegeera
Yeah, he's doing well. So neba mukolera yennyimba. No, maestro eri mu recordinga nyimbe za bandi yayo. Yeah. Aina talent, yes. Yeah. No, bali mu recordinga. He's Njogera ne ye Masagazi mu colors. One of the two eri nyandirabi. So they even wanted to give me a deal mbere promoter wabo nyimbe ezo ndabenga zitambula. But ate awo ne bafunamu obutakkaanya ababande abamu n'addukayo ne baddukayo mu maestro. Okuli yagende wa Spice Dana. Ya Masaha band. Nagabata kibandi kya Lodya. So kibandi kya Lodya. Bafunamu obutakkaanya basoka bateeka music wabo ku holds. Kubana nako ne wewe nabakuka airplay kumala a week. Nina kyembuuza nga tetunagenda mu story endala. Waliwo gundi etambula posters ezitambula ez'enjawulo nga kiragamba Alex Muhangi yaddidde Benoni mu bigere mu Fenoni. Okitegedde oba? Bamurepressinze mu Fenoni ne bajjawo Benoni. Era nange nagamba jasooka mbuuza Dayasono yagoberera nnyo ebintu bya Fenoni eyo biri bitya. Alex Muhangi bamuwadde omulimu mu Fenoni. Naye Benoni lwaba depending ku bitambula kyova mbadde njagala kimakinga clear kitya. First ngenda kinonyako next time we come back ngenda kuba wa full details. Naye I don't see anywhere. Yes, I know background yokola bichikuba yakolerako ku masters. Ada abantu abasinga bali bamanyi masters ya Alex Muhangi. But replacing Benon with Benoni's caliber. Yeah, Muhangi. Yeah, guli zitambula yakera bifaananyi bibiri Benoni, Alex Benoni. Nasala bagala tata kigatta. Olaba kigatta. Muhangi oku replacing Benoni. Mu Fenoni. Mu Fenoni. Bugundi Benoni si wa Fenoni. Benoni wa Swangs. Benoni wa Swangs. Nemu Benoni aina byakolayo. Aina waba okay. Then awo kisoboka nga full yagadde abere. Ja, wekiba mu Fenoni yes. Awo kisoboka. Kisoboka. Naye aludde nga bano already mwabu bulango bwa clients. Dayo kugundi kale kugundi estambula abana bapostinga bikibikiye. Eno ndi waliwo gundi wagira muli naye bayinza ko bakisobe bati kulaga nti tori sure. Ndako kasoke nkube wano esimu emu wait. Bitambula. So sokola be. Mr. Kozi bili abankubira munesonyiwe. Asenekera muri Sibamanyi namba si saving onkubira Tony. Oh. Ojagala mu kamera ojagala nga ojulira. Benoni Fenoni. Bawuze ku kintu kya Alex Muhangi kitya. Era kinyagala obuuzi. Sorry, the number you have dialed is busy. Namba ekyali busy oba ayogera nano baakwana. Try again later. Sorry, the number you have Kwanza dialed is busy. ani manager wa Boy Boy ne yasoka. Gondi. Lambeja. Lawrence. Akantu ako bakabuza ali mutoka ntoko byo munga tulira munne pako moya akawangula. Nange bali banyogera kuntunulira male kugambe yito ali kugulawo ndi kumanyi. Lawrence. Yeah. Enzaleta diru wano naji item abega naji chima. Omumanyi oyinza obutamumanya. Gwe nga tweyongerayo tutoka tudde ku kintu kya namba yeri busy simanyi lwaki eri busy. China gweyogera naye. Amwagaza kigwayogera naye. Tutoka tudde ku kintu kya chono ba muchala bigai yani Don Zera. Bruce Rubamazi. Bruce bibareke. Baina nga munana sinza butogera ku kigundi ya. Nga munana. Baina gundi. Nga munana n'omwezi gwogere n'omwaka. Munana March 2024. Tugenda kuba ku Serena Hotel but comments zensinza okulaba ku video ekifo bagamba kitono at least bandizimbye dome ekololo. Nange ndabanga ekitono ku activation gye bakoze mu ssaawa entono gye balangira nti bagenda yimbawo eya wiiki ebbiri abantu ne bajja ne babula ne batuula Serena esobola okuba entono ate ku kye bakoze manyi Serena esobola okuba entono naye ate era esobola okuba ennene depending on ssente ze bagenda oyingirira. Muganda wange kola nayo ogiraba activation gy'okoze nti abaana bayimba a full hour ne bava ku stage and people ne basigala nga batudde nga babanyi bagenza kukyusa badde nga bakyayagala mo nze neje emitwalo 10 nalabanga already
balinga abawanisi Basokera kolesa. naye ku kye nalaba naddala oluyimba lwa nti baali batandika oluyimba baninga etandise abantu ne babasookayo ne baluyimba lwo ne bagamba kati naffe katubayimbire nga babruth be basaba ng'ate kino kyali kyabweyagalire ng'ate ennyimba ze bayimbye ne audience gye ndaba eziyimba nto so kati kyengezako okulaga depending money sente ze basabye n'ekifo kye bataddemu sente zijja kuba worth olw'ekifo but nange njagenda nakusaidinga n'abantu bagamba buli omu agamba I missed sisobola kusubwako kijja kuba Rema ino olunaku lwe yakola Serena abantu ne basigale bweru nga bayonga nga tewali ayingidde nga tebayingidde Misa Kisemakula ni kyapeni ate kuba no kiyinza osukkamu basabye 10 wano ne basaba 2 nze abantu basigala batudde njagala nnyo okunyanguyiriza basooke bajjaawo basooke bajjaawo banaavaawo atugende walawo kinaba ekinjutu tekitugaana oteekayo mu gw'omusanvu guno gwakusatu gw'omusanvu tuddamu erirevo tuyite kolola olugogo bateeka mu kyeki kyebiri n'olyoka olaba omuntu ati okitegeera so okyakubira ttone nga 8 March omwaka ogenda kuba 2024 tugenda genda enguudo zonna zigenda kuggala paka zigenda kusena zokka zigenda okuba enzigule muganda wange ffe twava ewazari ne tugamba twambuka ku skies jamu nga gwe w'emmotoka otuuka nkeera nakyogera nga ndi ku Serena wali nga sinnagenda ne mbaga bannange mundeke ngende jamu agenda bba mungi mbwa ekivulwa kirangidde wiiki 2 konze kale kyova nkugambye sigambye nali mabega naye akasananga namuzayi ne ngamba okyo jamu yali mungi nga amamotoka ngamba twogera ku kintu kya Don Zero nkyayagala kwalifyinga kintu njagala tuve wano nga tone anti bade gyatukiddeko ng'akutte essimu tugenda mu maaso twogere nga bwe tugira kuba abokubira nina bangi kwekyo ekintu Don Zero omanyi Don Zero sola ye nginamu interest lwaki luli yaleeta embwa mu first class kati yaleese ki ndiga yaleese ki kiri kitya zedes kaka gwe nkyali puzzled olabye post badde tambula mbuno ani Alex Muhangi ya replacing Benoni mu Fenoni Alex Muhangi mamwadde omulimu Benoni kigoga Fenoni yennyini eyammwe mbu bagamba alina byabadde akola mu Fenoni baleese Muhangi amu replacing anti Benoni Swangzi badakola mu Fenoni Benoni wa Swangzi kimbadde mmanyi okwatagana tebakwatagana na Steve bulungi nnyo ekyo mbadde nkimanyi mwepiiga oli nayogera Kazindalo oli avaako akafuuyira gundi sanitizer ekyo mbadde nkimanyi Muhangi tebalina na mulimu gwe bamuwadde waffe namulina kubanga byaswakaba abaana bakuubye obufaananyi kale maani bali ya clarifying kibayita connections and information yes kati tuvudde wano ngekyo kitereezezza nga Alex ebifaananyi ebitambula Alex Muhangi labika gundi gye yakola yamwokya kati ataddewo propaganda ekijja yakola ebiri bye yawoza mbu URA bw'ovaawo okoze zigurupu owepica ku bugundi owooza simanyi nsete wazirya amabuuzo ebira Alex Muhangi ayagala nnyo muyingira abaana bayinza okuba batambuza social media temutuvuga speed bambi Muhangi temumwokyesa obufaananyi kyokka ne yabitaddeyo nojja mumanyi yabitaddeyo buloga munene nnyo manyi kuba bijja buli omu n'atandika obitambuza bw'ati naye nga tugende ku kyalo gwe njogedde naye y'omu ku
mpaji ate yali Mpaji Munamawuulire yali Munamawuulire era bamute mumatidde nga nkubira omulala aga olede nange kyembadde manyira olwakyo bulaba wakingamire nsooka nsigale ngamba ningamba n'abantu tebakwatagana bagendako ku mukolo ogumu nga omu yagwe bawadde okukola production kati omu ng'ate alina okuba kuba kispiika sigenda kwogera manya njagala tulugere nti omu kati omu bw'amala okwogerera kazindaalo oli yakasaba n'akaleeta n'agamba mukampe yamala oli abalona baayogera ono yatuka okwogera n'amana nga mukampe n'akafuira sanitizer kati ng'alaga ono ne kwayogeredde amalusi ge gasobola okubaako omusagwa ne gwokya omuzindaalo gwaffe yoga bonna bakola production mu bintu by'endongo dayasi tugende ku donizera sinaba ku mukyala waffe mukyala waffe ate omwami tebaamukubye ekikono and big guy yayagadde okumulaba ng'akyabuguma ne bamugaa tekijja soboka ani yamukubye ekikono tebamanyi bunamwinamu omwana ebyo n'obiraba nga akasente kakendedde tojjazze kukumba ssaawa zino ye maama bamulye gamba nedda omusajja mukazi yakatuuka ayojja ogenda omunyogoze agamba ate sente naziwadde omwami gwe temulabye nga nzimuwa naye big guy yaliko amasannyalaze nezivaayo talina namba yemukubira direct osobola ogikuba nga ono alina abazikutti ne bagulibwe balaba bigiriiso nga baginyiga waliwo ankubiddeko nedda bano basumbuyi nagabe temumpa basumbuyi era tetubakuwadde nga nkukubira ekiro nekiro baba bagikwatira anti ate bano abaana ogambe yaliko amasannyalaze akuba esatu n'agamba bano baleka banzanyirako n'asooka amuta naye n'ameera amalala ate nga aliko akasente ka Christmas baŋŋambe yaleese emmotoka waguuga nagipersonalize nga donzera 5 kitegeeza alinawo 1 2 3 4 5 gye yaleese mu America eno tegulwa era baŋŋambye yagifunidde kolooni ojagiraba eriko donzera 5 baŋŋambye yagifunidde kolooni tosobola gigula naye n'agitikka paka wano era basigale nga bamubanja loni wemulema bajje bagisitule kale bagijjowa naye abawadde obusiru bagezi nebigayi bamuleka alaba omwana ajja mulaba naye si leero amulabe kati kuki kuki atwala esente za Christmas kuli musaayi alinayo omusaayi gwe bajja muttera omwana ku booda akazali ke yakoze naye bannanga atonziza ku sitole ya zali amangu ago zali akavidiyo banaye kanseseza agamba oyo mufunya mukoze achievement okujja Uganda ne mulinnya ku booda nenga naye bannange ebya kituufu ate bandizirinnye ddi bali bana ba Dangote baana ba Dangote balinnya ddi booda bakoze batya balinye babayambye era omuntu yena naddemu okutulako eyo booda wa booda yanyonyola abantu babaddeko bana basatu it doesn't matter yenna anapangisa booda eyo gituulako manya abaana ba Diamond kwe batudde era ebbina lifunawo lisabika achievement nana nnyo abantu bali mu comment bagamba aduula fe abasoga we tutyo bitu tolubira tutyo ebintu ebitaliimu nsa tubirabanga achievement tebiri munsa kati oli ku ludda ki ogwoye watuufu bamma wakoze achievement abaana okutula ku booda bandigituddeko ddi bandigisanzeewa kuki kyogamba Tanzania teziriyo size eza Uganda nazo ziriko UBL UBE yenaba plate yeriko owaye mwali mu press conference ye naliyo yayogera biki yayogera ku kukwata abaka babiri mu abaka babiri abagala na babiri yasoka kutugamba buli ava wano n'agenda ebweru abakadamba ekituufu bali bayi kadamba bebe mu biyumba nedda mukwano oba toli ku nsi yo bakadamba gyoli era yagambye n'abaveeri ne bajja wano eno bakadamba eno babaze kola bakadamba yakinyonyodde bulungi nnyo ne manya ate jinguwalaga bakasawo alina baali nabo nno yagambye bakadama era n'agamba Shakib agume agumire ki akyalaba nnyo Diamond
kyobula yamutwala n'abasisinkanya Diamond ategere nti ono byebba wange yalabirira abaana bo. Ocho ate Diamond Gwe mulimu gwe kulabirira abaana bo era manya nti alabirira abaana bo bba wange. Kirala kitegeeza. Nate yakyogedde bw'atyo. Okifudde kirala nnyo n'okifuula ne weird nnyo. Yakyogedde bw'atyo. Yagambye ono bba wange abaana bo babeera naye. Yabalabirira kyadde kulabirira. Kale yalabirira abaana bo. Good. Bw'ye waataba. Si mu bubi. Era nange sigamye mu bubi. Ko Shakibu akola mulimu ki? Shakibu okola mulimu ki? Shakibu akola mulimu ki dayasi? Wali ku ground yakola mulimu ki? Ale ground ndi ku Uganda si Papa Africa. Shakibu akola mulimu ki? La bozo omusajja abeera wait good made. Made. Mbuuza. Mwe mukozesa abakozi. Omusajja naye abeera made. Yo abeera shamba boy. Sikozesa musajja. Omusajja abeera kibuze. Shamba boy. Kati kikyogamba. Kikyogamba. Kyogamba mbuye wali. Ani? Ani? Oli gwe badde ogamba. Watya? Nindako. Ne ebida yali nategeeza ekyo. Era nze nange sigambe kyali ategeeza. Nyemala nenkubuza Shakibu akola mulimu ki? Gwe kenyini ogambye zali yagambye abalabirira abaana. Alabirira abaana. Gwe mulimu gwakola? Nagwo mulimu sebo. Mulimu ate oze ude nkukwakanya nti mulimu. Naye gukooya. Omwana apamye mukyuse pampa, omwana afuse afuuye mujjemu eyo pampa agifuuye. But it's okay. Kati Diamond Platinum yamutwalanga nti tata w'abaana. Stepfather w'abaana. Bw'oli yagambye ono bba wange yalabirira abaana bo. Stepfather w'abaana. Kati neebuuza akola mulimu ki era kikyateeka ku mmeeza ekirabirira abaana. Waawe ogamba nti alabirira abaana kitegeeza abasasulira school fees. Agula essentials awaka. Kati gwe kubuuza nti kuba tumanyi Diamond muyimbi gwe mulimu gwe. Zari ateekawo ebintu byali eby'omugenzi, socialite, alina amasomero biki ebyo byonna. So gwe mulimu gwe. Nenkubuuza. Tombuuza. Kyogenda okubuuza ogenda kumbuuza Shakibu akola mulimu ki? Toddamu kimbuuza. Nakikubuuzizza dda. Ye Zari bwe mwabuuza bba akola mulimu ki yagambye eki? Yagambye alabirira abaana be. Si kyo? Kati ate lwaki oyagala nange nkiddemu mwalabirira abaana ba Zari? Gwe mulimu. Yasasula mmeka? Ate nedda bali baana baabwe. Omwana wo, abamwana we. Era ne Zari yakyogedde. Yeah. Alabirira abaana bammwe. Baana naye naye atonyezeemu peeni. Ewa. Kuleka nga tugamba ink yasaabulukuka. Naye buli musajja yeetaaga omukyala nga Zari. Okimanyi ekyo? Kati yakutte Tanasha Donna amuleeta Uganda. Mujja we. Naye Tanasha talina buzibu. Kali akalala ke kalina obuzibu. Scan. Akali ku saidi ya Donizera. Nkubulire. Kati lwaki ebifaananyi yabijjayo? Ebifaananyi bya Bible. Yagambye mbuno business wise there is a direction gyatandise okutwala nga kijja mwetagisa okubagulize nga ze-clean nga kuliko business on. Kati liabilities bino ebintu bya spending ng'obuspendings ayagala bijjako kwe kujjako ebifaananyi byani. Okiresa mutima mubi. Mutima ebiki ngoze eki. Naye amuspendingira ng'obuspendings. Ate waba gwe mulimu gwekola gyalina osasulwa. Kategeko ebiyingiza ebifulumya asooka biteeke ku hold. Sajja takyamuwa mu kitiibwa wadde. Amuwa era yamuyise bbaawe ki ekisinga ekyo. My husband, not even boyfriend. Wangi taata. Naye bannange Zari, naye atuvuze sipiidi. Yatuvuga sipiidi. Ensi eba etunudde eno. Basooka ne bamubuuza gwe toyina bujja. N'addamu ki? Yaddamu ki? Abadde fukasinze nnyo ku kino ekyaguma. Ne mubuuza kyekikufuula boss lady. N'agamba yes of course kyekitebukola. N'agamba nga tebukola butya. Owakana lwaki nga tobeerayo? Tumanyi agendayo. Naye ate yamaze kukkiriza ate ne yeegaana. Enjala ennuma. Yesamunga kkubira. Bano bafere tolaba ku kezo gyako ekigambo spam. Tukwata. Wadde omukwata n'omugamba akasukubira mukamba.
siyo na budde bwange bundi abantu bano naye kati bakyoba okola sibula njagala basibula nga mbagamba soma enamba soko soma enamba lindako soko soma enamba dance soma enamba enfu soma enamba nakyewane nga buli wembera nawe ino soma enamba eri 0704 18 92 nsomya MTN nsoma ne MTN nsomya Airtel yes jima sebo eri 0704 18 92 era walugembe dias namba njisomera Agnes yeka anti engeri yange gye ngisomamu kati ati oliwo osoma 22 mbuzaabuzibwa kati nsoma 3 ngamba 0704 189 241 enamba tujisomedde Agnes yeka omuntu Agnes yani soko sibule soko nnyonnyola Agnes yani Agnes nine yali antunda ngakunda wa soko mbuli Agnes yani Agnes enamba eyo giraba Agnes nandutu si nandutu muleke sibula so yavayo mukomera yavayo ba musiba yagenda ne ba onona ngambye busy now call you back busy now atuleke moyo wabize twamaliriza dda tweyanza naye twamaliriza dda batuterezeza so gwe tunyiziza sorry gwe kirumye tetuna kyakukolera gwe tusanyusiza keep the fire burning va mu group wakati tugenda alonda keep the fire burning Agnes enamba tugikuwadde mu mirembe enamba eyo giraba Agnes agisaba nnyo Agnes enamba tugikuwadde kulokwaku si muyimbi socialite si socialite big spender bagikuwa abambere bulungi mweraba olunaku oluddako ngenda soma ya Masembe gondi ya iPhone yalesa akasimu akapya atakalina That's I need to do musasire yes tuyegweko next time